Wano e Uganda tolifuna mbeera ekunyiga nga mbeera enyiga omuntu w'okukyeyo. Otuuka akaseera nga gy'otunula ne gy'otunula tolinayo muntu wo, wabula ng'olina kugumya mutwe, ng'olina kusiriikirira otunuga nti kaakati nzizaako ki obulamu nga bugaana. Oli Saudi Arabia, oli Oman, oli Jordan, oli Qatar, oli UAE, weevuma ensowulira obulamu buganye, naye waliwo omwana ali e Canada ali mu bulamu obuzibu okusinga. Abantu bangi ng'ali mu mawanga g'abazungu ng'amazeeyo emyaka 10 talagawadde akapoloti. Gw'ogamba obulamu bubi, naye Saudi Arabia myaka 2 oguzeeyo poloti ya 5 ku 10 n'ekyapa. Lwaki tosooka ne weebaza Mukama nti Mukama nkwebaza ku byonkoledde? Nzani yava e Uganda nga siinako ennina. Abantu bangi battidde ku kyeyo, bangi abajja nga batambula babaddizeeyo ku butanda, bangi abajja nga bajjuvu bagenze okuddayo ng'ensigo teziriimu, bangi abajja nga balamu bagenze okuddayo nga babalongoosezza, abajja nga banyirira bagenze okuddayo nga bafumye, naye nze Mukama ompadde obulamu. Tokomye kyakumpa bulamu omulimu okyagumpadde enkola. Tokomye ku kyakumpa mulimu Mukama nzaani gw'owadde ekyapa ky'ettaka. Nga bangi be naleka e Uganda abatakirina, bangi abali mu America be neegomba batakifunanga, bangi ababadde Germany abatakirina, naye nze ali Oman okimpadde, nze ali Dubai okimpadde. Mukama weebale. Nga bw'ompadde ebyo Mukama, nkusaba ompe n'obusobozi okuzimba akayumba. Nkusaba Mukama n'ebbanga erisigaddeyo olyongeza amakungula. Bakama bangu obongeze omukwano gye ndi, obongeze obugabirizi gye ndi. Mukama osobose okuddayo nga ndi muwanguzi, nga bw'onfudde omuwanguzi ku lwaleero. Yessaala esookera ddala mu bulamu bwo nga tonnaba kwemulugunya. Ekimu ku bitubonyaabonya tutambulira mu nsi ey'okwemulugunya. Mukama atukoze obulungi obutali butono. Ebirooto byaffe bye tuloota tebinnatuukirira, naye ekirooto ekizito mu byonna, namuziga y'ebirooto byonna agituwadde bwe bulamu bwe tulina. Ng'okyemulugunya olwa salala entono. Waliwo omwana alemedde mu bed space emyezi 4, alimu emyezi 3 talina mulimu. Abaana bali e Dubai bali ku mbalaza. I receive messages every day. Mwami Lugonvu saamanya, nabawa obukadde 5 siina wenzira. Abaana bali mu deportation, talina na ssuubi lya kudda Uganda, naye Mukama akwanukudde. Oyina w'okolera. So